Omuyimbi amanyiddwa nga Vivian Tendo yavudde mu Roots Entertainment. Chosen Becky yayawukanye ne manager we amanyiddwa nga Dictator Amil. Solomon Kampala yawangudde Buzztins Award. Omuyimbi amanyiddwa nga Azawi wenjogerera bino abuukira waggulu nga Janzi oluvannyuma lw'okuwangula Buzztins Awards 5. Oli ku UN Shonang Maria Violanta wano ku Itos TV wabula nga sinnakwogerayo mu details teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Itos TV, okutufollowinga, okukomentinga sako okusharinga videos zaffe ez'enjawulo ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okuli Facebook, Instagram, TikTok ne Twitter. Zino ze nnyimba 10 ezikuteba na Uganda ombabiro weekend okusinziira ku YouTube nga zikutuusibwako IP Records wanekansanga. Oluyimba namba 10 wiiki eno ye Follow olwa John Black. Palaso ne baleka abo bazze ku namba 9 wiiki eno. David Lutaro ne Kabisi Kandagala luze ku namba 8 wiiki eno. Tolekera bigole butu sinasanga bwesigulu. Slow Dance olwa azawi lukute namba 7 wiiki eno. Slow dancing kanoka slow dance. Ku namba 6 kuliko Mpalavu olwa Palaso. Kati Mpalavu nange nkuwela. Thank God olwa Vinka lukute namba 5 wiiki eno. Now DJ play the song with Thank God. Ere muto yono. Sip olwa Job Boy luze ku namba 4 wiiki eno. I sip my alcohol, I don't wanna reason back. Akafeche olwa Rema Namakula lweruze ku namba 3 wiiki eno. Forever olwa Jose Chameleon lwerutudde ku namba 2 wiiki eno. Dio olwa Ruga lulemeddewo ku namba 1 ne wiiki eno. Bad man looking good in the Tulina nate wiiki ejja nga tukuleetera ennyimba 10 ezisinza okunyumira bannayuganda okusinziira ku YouTube nga zikutuusibwako IP Records wanekansanga. Mu mawulire genkuleetedde aga wiiki eno ntandise ne mwana muwala amanyiddwa nga Vivian Tendo nga wenjogerera bino yavudde mu Roots Entertainment. Vivian Tendo ono yavaayo mu mwaka ogwa 2018 n'oluyimba lwe olwakyaka ennyo nga Ajatwa Aji era nga lwakolebwa Roots Entertainment emanagingibwa omwami amanyiddwa nga Yesse Oman Rafiki. Ono nno bayawukanye oluvannyuma lwa Vivian okugenda e South Africa gye yakoze show nga manager we tamanyi era nga we yakomyewo bwe batyo ne bamufuumuula. Nga nkwongeddeyo mu mawulire amalala, omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky yayawukanye ne manager we ayitibwa Dictator Amil. Chosen Becky twamuwulira nnyo mu mwaka ogwa 2017 nga yajja n'oluyimba lwe oluyitibwa Bankuza wano. Ono yasooka n'omwana amanyiddwa nga Victor Kamenyo wabula oluvannyuma Dictator Amil n'amutwala. Dictator Amil ono amanaginze Chosen Becky okumala ebbanga ddene mu music saako ne mu mukwano. Wabula nga wenjogerera bino ababiri bano bayawukanye oluvannyuma lwa Chosen Becky okugamba nti Amil amwendako. Chosen Becky yavuddeyo ku social media handles ze n'agamba nti amwagala wakumutuukirira personally era nti takyalina connection yonna na Dictator Amil. Mu mawulire amalala genkuleetedde olunaku olwaleero nkuleetedde aga mwana muwala socialite amanyiddwa nga anitafabiola. Mu wiiki eno waliyo vidiyo eyaliikinga nga socialite ayitibwa anitafabiola avuma kitaawe era nga ayogera ebigambo ebisongovu nga wano yatuuka n'okumuvuma embwa nga agamba nti yejjusa okuba nti ye kitaawe. Anita yagambye nti ensonga eyamuvumisizza kitaawe yo y'okukuba mutabani we oba muganda we n'amutuusa mu kkoma era nga we twogerera bino omwana tetumanyi bimufaako naye nga ssaala zokka ze zeetaagisa. Mu mawulire amalala nkuleetedde mwana muwala Spicediana ono ng'ayita mu Charity Foundation ye emanyiddwa nga kwaya yavuddeyo n'awa abaana abalina obulemu ku mibiri gyabwe obuyambi okusobola okuyita mu Christmas. Spicediana yatandikidde mu The Missionaries of the Poor Bethlehem Home era ng'eno esangibwa wali Busega bw'atyo n'abakwasa ebyabwe okusobola okuyita mu Christmas n'oluvannyuma ne yeeyongerayo mu Kisenyi era nga n'abaayo yalese basanyufu. Bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala aga wiiki wabaddewo olugambo oluyitingana ku social media oluvannyuma lw'omuyimbi wa Swanks Avenue amanyiddwa nga Winnie Nwaj okupostinga ebifaananyi ebyenjawulo ng'ali n'omuzungu nga bambadde tradition z'Abaganda
nga kiraganga abali mu kukyala. Abantu bangi bayogedde ku bifaananyi bino nga beebuuza ono y'omwagalwa wa Winnie Nwagi omupya oba nedda. Wabula nga ku kunoonyereza kwe twakoze twazudde nti omwami ono si bba wa Winnie Nwagi oba si mwagalwa we, wabula nga bba wa mukwano gwe amanyiddwa nga Mutton Rita Ricky. Ono nno nga yaliko Miss Uganda second runner mu 2016-2017 era nga bano ababiri balina abaana babiri era nga wenjogerera babadde ku kwanjula kwa Rita nga beekuba ekiddala n'omuzungu we. Nga nkwongeddeyo mu mawulire gaffe amalala wano ku UNT era still nkuleetedde omuyimbi wa Swangs Avenue amanyiddwa nga Azawi. Wenjogerera bino ono abuukira waggulu nga Janzi oluvannyuma lw'okuwangula Buzz Teens Awards 5 era nga muzo mulimu eya Artist of the Year, Hottest Songwriter, Hottest Video of the Year, Flyest Video of the Year neya Best Female Artist of the Year. Wabula ate nga nejje buvuddeko omukyala y'omu yawangula awards 2 mu Jans Awards muzo nga mulimu eya Album of the Year kosa eya Female Artist of the Year. Congratulations to you Azawi kubanga kino ekintu wakifa bakudde era nga we wayimba oluyimba lwo oluyitibwa My Year. Indeed, this was your year. Nga nkutute mu mawulire amalala omuyimbi amanyiddwa nga Regi ne mukyala we gwe yakakuba embaga amanyiddwa nga Annabelle n'omugisha. Twakuleeterako gye buvuddeko amawulire gaabwe nga bazadde omwana waabwe ow'okubiri, wabula nga wenjogerera wano kyannaku okugamba nti omwana waabwe ono yafudde. Omukyala Annabelle n'omugisha yavuddeyo n'agenda ku Twitter ye n'awandiika ng'agamba abantu nti leaving your home to go to the hospital because your baby isn't feeling well is the worst. Wabula nga yakamala okukateekayo wayisewo essaawa mbale bw'atyo n'akomawo n'alangirira nti omwana we afudde. Wabula nga wenjogerera bino ex wa Regi yavuddeyo n'celebratinga okufa kw'omwana ono ng'agamba nti Regi buli mwana gw'anaazaala ajja kufa kubanga asusse obwenzi. Wano ku UN show tugamba kintu kimu nti may the baby soul rest in eternal peace. Nga nkwongeddeyo mu mawulire aga wiiki eno tuyina mangi nnyo era kati ngenda kuwa eri omwana amanyiddwa nga Kampala Solomon. Ono ye mutabani w'omwami amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine. Ono wenjogerera naye musanyufu era yavuddeyo n'agamba nti mu Uganda teri selebu amusinga kwambala. Kino kyaddiridde omwana ono okubeera rewarded ku Buzz Teens Award era nga bamuwadde award eya Stylish of the Year. Omwami Frank Gashumba avuddeyo n'alangira abasumba obwenzi. Gye buvuddeko twakuleetera amawulire ga Pastor Bujingo ng'alesewo mukyala we amanyiddwa nga Ted n'agenda n'omukyala omulala amanyiddwa nga Susan Makula. Wano bannaddiini ab'enjawulo baavaayo ne bavuma Pastor Bujingo nga bagamba nti byakola bikontana ne Bayibuli kyegamba. Wabula wano Frank Gashumba wabambalidde n'agamba nti tayagala kuddamu kuwulira muntu yenna agamba ku Pastor Bujingo olw'ensonga nti nabo bye bakola bikontana ne Bayibuli. Frank yagambye nti bannaddiini abasinga oba abasumba balina abakyala abasukka mu omu, n'agamba nti naddayo okuwulira omuntu yenna anenya Bujingo wakujja abotole ebyama amenye amannya omu ku omu. Nga mbongeddeyo mu mawulire gaffe amalala mbaleetedde amawulire ag'omukyala amanyiddwa nga Sylvianamutebi. Ono nno nga yaliko Miss Uganda mu mwaka ogwa 2011. Wenjogerera bino yalondeddwa nga munnayuganda ow'okusatu okukiikirira bannayuganda mu mpaka z'aba Mrs World. Ono nno si ye yekka wabula nga eyasookayo yali amanyiddwa ng'omukyala Alima Namakula omuyimbi ffenna gwe tumanyi. Owokubiri y'omukyala ayitibwa Crystal Numan kosa Sylvianamutebi. Ago ge mawulire g'ebisanyusa ge tusobodde okutuusaako agabadde mu wiiki eno, wabula gwe wenna atulaba nga sinnakusiibula teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Itos TV, okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo omuli Facebook, Instagram, Twitter ne TikTok, kosa okusharinga videos zaffe ez'enjawulo, okulayikinga n'okukomentinga. Sigadde ndi Maria Violanta wano ku UN show. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. UNT ku Itos TV ekutuusibwako Itos Productions Limited.